bulijjo resande program ya Mengo ngenda gikolako ebitundu 5 Mengo ebitundu 5 ngenda bwa amawulire agatwala eggwanga lyonna wamu nengenda kusooka n'amawulire ge Mengo tusooka tugayiseewo ensi etegeere kale ndowooza kasooka empiseewo baka buno ngenda kusaba buli munna nkyukakyuka yina wooli bambi ngenda kusaba n'obuwombeefu enamba gye ntadde wano ya muganda ffe eyeekolera muganda ffe eyeekolera yawaŋŋangukanga abalala abali banoonyezebwa n'agenda okubeera mu ggwanga ly'omuliraano ery'e Kenya naye yadduka ne mutabani we ayina ekirwadde ekya sikoserozi ekimbala embiriizi essaawa zino waayogerera omwana ono yeetaaga obuyambi lw'ensonga nti bamugambye alina okufuna obujjanjabi mu ngeri yonna esoboka ate nga mujjukire takola abeera okulwa kisa kya Katonda so muganda fone yeekole omuntu yenna asobola okuba ku ssimu yeeyo eri ku WhatsApp bosobola omukubira direct esobola kuyitamu niyo osobola omufuna ku WhatsApp osobola okubaako ky'omukolera omwana yono ali mu mbeera mbi yeetaaga obuyambi so omuntu yenna asobodde okuba nga osobola okutuukira muganda afeeyo ku ssimu n'omuyamba ono omwana affe we yadduka naye olw'okuba nti yayitana gwayinza mmulekera omwana ono yeetaaga obuyambi bambi omuntu yenna asobola okuba nga otuukirira ku nnamba eyo yamba muganda affe oyo asobola okuba nga ajjanjaba omwana ali mu mbeera mbisi nnungi kubanga ffenna tuli mu mbeera y'emu nti twawangunguka olw'okuba twogera ku nsonga eziruma eggwanga lya bannayuganda so omwana wa muganda affe yeekolera kyonna ky'oba osobodde ku ssimu eyo gye ntadde wano osobola okuba nga omukubira ku WhatsApp n'osobola okuba nga omulaba n'akubuulira ebisingawo kubanga mutabani we mulwadde nnyo eyeetaaga obujjanjabi obw'ekika ekya waggulu ali mu mbeera si nnungi eyo ennamba ye amannya ajja gababuulira ye kennyini oba erimu amannya ajja gababuulira nga ennamba yeeyo kale nabo ku secretariat n'abakulembeze mwena aba national platform musobola okuyambako muganda affe mu ngeri yonna esoboka ne bannayuganda mwenna buli omu gyali please muyambe muganda affe mu ngeri yonna esoboka kubanga naye takola yawaŋŋanguka ng'abantu abalala alright kambawo ekigulalo mbawe n'akalowoozo tuve wano tugende ku vidiyo yatuleese alright akalowoozo ka leero njala kagende eri mwena bannayuganda abali mu Uganda nabagamba nti kwoyawulira omuntu munnansi nakabala n'omuntu alimu ensa kwe kubanga olina ensonyi wali otegeddeko nti kye bayita akafansonyi kye kimu ku bintu Katonda byawa omuntu okubanga obeera nabyo okukwawula ku muntu omulala newe olabira ng'omuntu akyalina kafansonyi muveeko mulabe edduka oyo abeera mutemu ekigambo kino kikwatagana nnyo ku bantu betudiringa nabo mu bulamu ofubanga nnyo okulaba ng'ofuna omuntu gw'oyogera naye oba mukwano gwo oba wa Luganda naye ng'alina akafansonyi omuntu yenna nga talina kafansonyi abeera mutemu buno bakanjala bagenda eri bannabyabufuzi bwe muba temukyalina kafansonyi liggwanga mwandibadde muddako ebbali bannaddiini nga temukyalina kafansonyi mwandibadde muddako ebbali bannaddiini mutufuukidde ekizibu ensonyi mwazinaaba maaso mukeera ku social media ndala babulya ku social media kuvuma kuwemula kubuulira lecture zitaliyo omusajja omukulu okimanyi bulungi nnyo nti wajja obuzabuza eggwanga kati ensonyi fudde ensi ekufuukidde ekyambika tokyaswala buluswaza buswaza ngenda zanyako akatambi k'omukulu ono mu kalowoozo ka leero nti omuntu kasaana aba ensonyi mu maaso abeera wamutawaana nnyo ebeera timing bomb ennaku zino mulaba mu kidaala ki oba mu kiralo kye ekyendiga ze tebakyateeka kamera mu ndiga kamera bagiteeka ku kidaala kuli ku kituuti kwabulira kubanga endiga ezimu zadduka mu kisibo nga zitegedde omusajja ono yaani mu kubuulira kwa leero alina ekigambo kyayogedde ne buli omu njagala okiwuliriza ogenda kutya naye mu kalowoozo kaleero ngenda kugamba nti omuntu bw'aba nga takyalina nsonyi mudduka ogende wuliriza bulungi nnyo omukulu ne biga byayogedde ye Pastor Niyonzimana Bujingo Pastor Omutemu bino byayogedde so neetaagayo obukadde wakati w'ekina 7 n'ekikumi sandi agadde kugamba muntu nti jangu otuweeyo obukadde 5 oba 10 oba 2 oba 1 naye
bw'owulira ng'osobola ozindeetera enkya kubanga buli kye tukola kati tukikola nga tewali budde. Sigamba nti wazireese bw'oba ozirina wano ng'osobola okuzimpa enkya oba ku Lwokubiri ng'oga nti nja kuleetayo ssente bwe ziti. Kwegayiridde jangu nkusabire essaala. Kusinziira ku mwendo gwe twetaaga nandyagadde osituke nga tolinaamu katemba yenna ng'olina ssente z'ogamba saazireese naye ku Lwokubiri ne ku Mande ngenda kuzireeta. Tuyimirire awo. Era nzikiriza nti tusobola kwonoona budde bungi nnyo okubeera wano nga noonya obukadde 7 ku 100. Lwe lukuŋŋaana lwe tugenda okusembyayo wano. Nalabye afande oyina ekitabo awo. Nsaba okwesa ku kitabo kyo. Ono ezize azireeteddewo $130. Akati nsaba ogende ng'obayitamu ng'obawandiika amannya, amawunti n'essimu. Ezo ono zo zeeyogerera. Nsaba oveeyo ng'ovaayo ku lulwo. Ali ku Soloti FM naawe ali ku Soloti TV naawe ali wano ng'olina ku ssimu. Ng'olinako obutonotono bw'osobola okuwaayo ku ssimu. Ne twongera okuba nga tufunza ekintu kino. Nsaba okwate essimu yo tuweeyo ku ssente. Omwami ono ayagala kudduka ggwanga lwakuba visa ekyamubuze ng'abantu abalala. Mwegendereze kubanga omubanja omwami ono ayagala kudduka. Ebiyaga esimanyi ebyapa 2-3 ebimanja ganjawulo ayagala kudduka. Y'omu ku baakabada abaagala okwetegula eggwanga. So yenna mubanja oba akola ki tero gyeyo ssente zo n'omwami ayagala kudduka. Tetugenda kulwawo. Katugende ku Kigula Luggi tutandike vidiyo y'olwaleero. Alright. Ekigula Luggi kyalino kiweereza buli muntu yenna nga njala kugamba munnange gwe kyeweerowooza si ky'oli linda ensi ekikubuulire. Lwaki nkugamba nti kyeweerowooza si ky'oli linda ensi ekikubuulire? Muno munsi mwe tutambulira teri kintu Katonda kyeyakola nga tekirina mugaso. Nkiddamu kyeweerowooza si ky'oli munnange linda ensi ekikubuulire. Buli lwetwala ennyo nti oli w'amakulu nnyo oba oli wa kitalo nnyo munnange ate abantu bakola bamuli kyamuli nga Salamu ali ansenke. Linda abantu bakikugambe olyoka okitegere neggwe okuyita kyotali kintu kibi nnyo. Yensonga lwaki nkugamba nti mu nsi muno buli muntu alina omugaso. Nti gwe kyolaba nti kibi ate kiba n'omugaso ku sayidi endala. Lwaki buli kyolaba nti kiba n'omugaso? Kati kankutegeeze mu Kigula Luggi kyaleero okitegeere. Gwe oyinza okulooza nti oli mutuukirivu ng'ate atali mutuukirivu ye mubi, naye munneeka nga kuteme nti n'oyo gw'oyita atali mutuukirivu ate naye waliwo abamukkiririzaamu ate ng'era wa mugaso eri abantu abamu. Ekyokulabirako kiriwa nti omuntu bw'abeera ku kyalo nga waddanga gye nga yavaako yanywa omwenge n'agangayira. Abazadde abalina abaana bw'aba abuulirira abaana be wali baga nti baba babuulira abaana b'aboobwe nga nawe omunako amatookunkumula. Buli obuli omwana muga ati munnange genda osome. Bw'otaasome ojja kwonooneka onywa omwenge ogangayire ng'omwami oli ali wali. Kati oyo gw'olaba ekyokulabirako nti yagangayira n'ava ku layini n'afa. Akola ekyokulabirako ky'amaanyi eri omwana oba omuntu omulanga omusomesezzaako omulifaalingako. Kakitegeeza n'ekintu ky'olifaalingako ng'ekyokulabirako kiba kirina omugaso kuba ekintu singa tekibadde wandibadde tokirifaalingako nti weekiri. Ndowooza ompulidde bulungi. Kabeere mubbi ku kyalo era obuulira abantu munnange mugende musome mukole nnyo muleme kubbana kutigomya abantu ku kyalo kuno kubanga saagala mubeere nga mutabani waagula omuwala wa gundi. Buli kintu kyonna ekibi ku nsi kibeerako omugaso ku ekyo ky'okulabirako eri omuntu omulala ky'atayagala abeere. Oba nfuna bulungi nnyo. Gwe kyolowooza nti kibi mu ngeri emu ogenda okwetoola mu bulamu ng'ate kirina omugaso ogw'enjawulo. Y'ensonga lwaki bw'osanga omuntu nga si wa malala mu community oyinza omusanga ayogera n'omulalu weebuuza lwaki omuntu oyagala n'omulalu oyo? Lwaki omuntu oyogera n'omutamiivu oyo? Lwaki omuntu oyo akola bw'ati? Ku bantu gwe b'olowooza nti wandibadde toyogera nabo.
kubanga abamanyimu omugaso yensonga lwaki teri mugagga azaalibwa n'amagezi era amagezi agenda agajja mu bantu oba oyita nti si ba mugaso kati munnange towerooza nti oli wakabi nnyo okusinga abantu abalala buli muntu mu nsi muno alina omugaso mukka oyo mwali mu kitundu mwali n'ebintu byakola ndowooza kitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo kati katugende katambi akatuleese bulungi nnyo ennaku z'omwezi ziri 24 omwezi gwa 3 mwaka 2023 mujja kasalayo mujja kaza buli muganda yenna waali ne munnayuganda yenna ayagaliza Uganda okutebenkera n'akyagaliza emirembe buno obubaka njala mbutwale nga bukulu program emuli Mbulange Mmengo nagiyimiriza wiiki nga 2 mabega nga nkyalina byendaba nebineetegereza naye olwaliro mpaniziddwa okujja okukola vidiyo eno nga saagala kuleka Ssaabasajja Kabaka bamuttire mu bintu ebitategerekeka olw'ensonga batamanya ngamba bali Mmengo bo bamaliridde omusanyo kansubire nti wasanya Charles Peter Mayiga otuuse bulungi nnyo okubazaako katono mwena mujjukira bulungi nnyo nti Yoseeri enzita ye yanjawulo wiiki ewedde mu programu zange zino z'enkola olw'okusatu n'olw'okutaano najja ne mbagamba nti wasanya Charles Peter Mayiga ennaku ezo nabadde ku Ssemwayi ng'akola obubadibadi bwe naye yarategeeza eggwanga amukyembadde temumanyi nti abantu bangi bafudde mu nfa ez'enjawulo Mayiga yarasooka kugamba nti bwe najja n'okutegeeza Abaganda ne Uganda Ssaabasajja Kabaka mwamuwamba buli muye yasooka n'awakana oluvannyuma ensi yategeera n'essaawa zino ekindeese olwaleero kwa kutegeeza ensi nti programu gye nakola ne bagamba nti Ssaabasajja Kabaka bateekateeka omutta nga bakozesa enkola endala ngira sooka ategeeza Mayiga lw'oyagaliza muka Kitaro Luttannyuko okimanyi bulungi Ssaabasajja Kabaka mwamu obutwa era ne mugezaako okukola omukole ebintu mwagala muvuze ati zandibadde ziva mu postmortem singa yali asedde mu kaseera mwalimu omwagalira ninjala kugamba okutegeeza kino badde tokimanyi nti ku sample ezimu ezagibwako Ssaabasajja Kabaka ezitegekeddwa ez'ekyama kimanyikiddwa bulungi nti mwamu obutwa era samples gye ziri kati kyogenda okukola olwaleero nakyo si kipya naye njagala ensi ekitegeere kyekiriwa sharing a video sharing video tutandike munteekateeka namutayika wasanya Charles Peter Mayiga gy'alina yeeruwa akimanyi nti Obuganda bumutegedde nti si musajja muganda akimanyi nti abantu bamutegedde mu kulya enkwe teryamukwatira nsawo akimanyi nti essaawa yonna nti eggwanga lisobola okukyuka ate naye n'akomekkereza ng'ali mabega mitayimbwa emikono gye gitawomera muwemba ekyo nakyakimanyi agezezaako nnyo okuzimba empagi ewaka ku butaka okwetoola Uganda n'ebweru w'eggwanga ekyo nakyakimanyi n'Abannayuganda bakimanyi naye kyerabira nti ensi tesobola kwerabira bigambo byogerwa olw'ensonga nti byerabirwa mugamba so tebyerabirwa agambiddwa wetwongerera olwaleero kansooke mbategeeze nti ng'ennaku z'omwezi zabadde ennaku z'omwezi zabadde 21 olunaku lwadde lwakuna ku ssaawa ez'amatumbi budde ekiro Ssaabasajja Kabaka yafulumye eggwanga Uganda n'ayolekera mu nsi z'amagulu meeru ng'otegeeza eggwanga Ssaabasajja Kabaka yafulumyemukko n'ayolekera ensi z'amagulu meeru ku mirimu gye egy'obuntu weppo n'okukola ebintu bye ebirala naye mu kufuluma kwa Ssaabasajja Kabaka waliwo ensi byenjagala etegeere nti singa ekintu kyonna kigwawo ensi etegeere mu wiiki 3 mabega wasanya Charles Peter Mayiga yasinkana mukama we Yoseeri Tibahabulwa ne bakkiriziganya nti Ssaabasajja Kabaka aveewo ne wabula si mu ngeri egenda kusasamaza Bannayuganda ntaba mukubi masasi bagudde ku accident nedda badde mbakozese enkola eri sophisticated nga tejja kuwaawaza bantu matu omukulu ono ebiseera bisinga abadde abeera nnyo ku Ssemwayi ng'akolagana n'ekitongole ekikessi ekya Ssemwayi nga bakola entegeka yonna okuba nti basaanyawo Ssaabasajja Kabaka era omwami ono enteekateeka eno yonna Museveni agimaliddemu obuwumbi 3 n'ekitundu
nga kuno ku buwumbi kuno kwe kuli n'ezo ze bateekateeka okulondoola omukulembeze w'ekibiina kya National Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Enteekateeka zonna ez'okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka zonna zikolebwa ku kitebe kya Ssemwayi Embuya we zikolebwa bulungi nnyo ne bazikola okuba nti basaanyawo Ssaabasajja Kabaka. Ebintu bino bikolebwa nga Mayiga akimanyi bulungi nnyo nti ye ng'omuntu ayagala kusigala mu buyinza obw'emmengo okukuza omulangira Richard Ssemakookiro n'okuba nti agenda kuba asigaza bizinesi ze zonna nga bwazikola mu Buganda n'okuba nga tukimu akitwala nga bikirina okubeera. We twogerera essaawa zino Ssaabasajja Kabaka obulamu bwe buli mu matigga butya. Bulijjo Ssaabasajja Kabaka oba atambula ne ttiimu y'abantu 6 bonna nga abantu bwe banabeesiga. Ne wasanya Kalu Charles Peter Mayiga yakoze akakodyo akaamaze ogobe mu kibya. Ssaabasajja Kabaka ku Lwokuna bwe yali asituka ye yasooka ku kisaawe n'alindirira abantu bagenda otambula nabo, wabula obudde butuuka oba okulinnya Namunkanga yeeyongereyo ttiimu ey'Amayiga ng'emutegeeza nti onootusonyiwa Ssaabasajja Kabaka abantu wadde ogenda otambula nabo pasipoti zaabwe ne visa zafunyemu obuzibuzibu naye ng'omanyi enkola ffe tubeera n'abantu ababalindiridde ne tuba tukusaba otambule n'abantu bano bw'oba ogenda nabo. Ekikwasa ensonyi Mayiga takimanyi nti sisitimu gye battiramu omugenzi alonda Nyakayirima gye yakozesezza ate nga ffe tukyalina history y'ebintu bino. Sisitimu yeruwa. Ssaabasajja Kabaka yabadde alina okutambula n'abantu 6 beyeesiga obulungi. Naye omukulu ono yasazeewo abantu bano bonna 6 abamise visa ye asindike operativu ba Ssemwayi n'aba ISO bagende ne Ssaabasajja Kabaka bamukole kye baagala. Ekisinga okukwasa ensonyi nti n'omufumbi w'eddigobe lya Ssaabasajja Kabaka yennyini amufumbira emmere gwe yeesiga yalekeddwa emabega. Mayiga n'atwala owe olw'ensonga nti yakimanyi mission erina kuggwera eyo omusajja ono agenda okudda nga wayita akabanga katono nnyo ng'asirika busiisi. Ekyewuunyisa nti ono yali tamanyi nti tugenda tegeera biki bye bagenda okukola n'abatyala bagenda okukikola. Abajjukira enfa y'omugenzi Nyakayirima Museveni yamusindika ku n'emitongole mu ggwanga erya Korea ey'Amaserengeta. Wabula bw'atuuka ku kisaawe Entebbe ttiimu ye yonna ba protocol team yakyusibwa ku ssaawa esembayo ne bamuwa ttiimu endala gy'atayina mu program era yakolagana n'abantu abali ku nnyonyi. Omusajja ono era okuva e Korea okudda teyasukkawo na kino exactly Ssemwayi ne Museveni kye baakoledde ddala. Kati mu bakulu Mayiga bwe wayadde omulimu gw'okugyawo Ssaabasajja Kabaka ne muleka n'omufumbi we ow'emmere ne mugenda n'abantu abasuubira okuba nti bagenda kujja obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Nze ngamba mwerimba njagala kituuke ku Ssaabasajja Kabaka mujja kitegeera. Order zino zonna Mayiga azikola ng'asinzira ku order za Museveni nga coordination site oba coordinating ebintu bino babikolera ku Ssemwayi ku bloko B ku level 4 wonna wali coordination network eri wano waka wepo nembulaje bagenze Ssaabasajja Kabaka bakolera emirimu egyo nenga information nebiragiro bino bikunganya ku Ssemwayi headquarters Embuya ku bloko B level 4 we wali coordination network room wa coordinating ebintu byonna ebyo. Essaawa zino otwogera Ssaabasajja Kabaka yasitolwako n'agenda ne ttiimu yonna gye yali ogenda nayo teyagenda nayo. Mayiga yateekako ttiimu ndala ye eyamuweebwa Ssemwayi basobole okugenda okuba nti bakola omulimu ogwo ogumaliriza nga nennabu gisimufungize. Omufumbi w'emmere bamulese gwe balese abadde avunaanyizibwa ku kufumba emmere ya Kabaka ye Sekanjako yabadde avunaanyizibwa ku kufumba oba okuwa Ssaabasajja Kabaka emmere olwo bamulese mabega. Mayiga n'ateekako abasajja be okuli Mukiibi Douglas
okuli Mbuga EDC obando za adagu yakulebera protocol ya kabaka ya security nenga ate bano boda bagoba wepo n'abalala basatu abatasobodde kutegeererwa olw'ensonga nti bano babaleseko obulesi okuba nti bagenderako okumaliriza omulimu guno. Mu bantu abagendeddeko Mayiga baloza tetusobola kufuna bifaana na details y'ono mwami. Yoyo ali mu uniform ya UPDF. Oyo yagenze bamuku bagenze okumaliriza omulimu ogwo. Oyo yagenze okumaliriza omulimu ogwo. Oyo yagenze okumaliriza omulimu ogwo bamuyita Mbuga. Kati mukulu Mbuga manyi mwatuusedda. Mission mugimanyi bulungi mugenda okukola. Neka kutande kubanga abantu abadde bayogera ne Ssaabasajja Kabaka mukama wo Mayiga yabalemesezza okugenda ne basindika ggwe. Ekituka kyonna ku Ssaabasajja Kabaka Mbuga eyita Mbuga. Ojja kifuwa ng'okizza munda. Yoyo gobayita Mbuga. Mujjukire ndoza Kasooke Mbalage n'omulala. Nono eyagendeddeko mu Kibi Dagalaasi yono wano. Bano bonna Ssaabasajja ono Mukibi Dagalaasi ono yali omuwandiisi wa Kabaka ow'ekyama oyo naye n'amugoba Mayiga abantu bano bonna n'abasiba ku Ssaabasajja Kabaka kifuba. Ne weewuunye akabinja konna nga bokola akatunula kano konna bantu ba Kabano. Era nono nalumansi wuuno omulamuka mu kifaananyi kino ono ye mukulu w'enkuluzo ono. Kati ono ye Mpuga Mathayasi ono yoyo Mukibi Dagalaasi eyagendeddeko nenga ate yali tali mmenti genderako. Kati nzamukira coordination y'emmenga abantu bonna abaakabano abatambuza ensonga z'okusanya Obuganda. Obala bonna entunda bonna baakabano fulu. Mbategedde bulungi nnyo. Ono ye teyagenze Mathayasi Mpuga Nsamba. Ye waali. Emission agimanyiiko. Kati ono yagenze n'olwa IPDF gwembalaze n'owemmere gwe balese bakole emirimu gyabwe egy'okusanyawo Ssaabasajja Kabaka. So omuntu yenna aliranye Ssaabasajja Kabaka mutegeeze nti abantu bali nabo bonna bakyamu olw'ensonga nti abantu be yadde alina okutambula nabo bonna Mayiga yabalemesezza okugenda n'asalawo atwale abantu abo nenga coordination yonna ekolebwa ku Semwai gye bali mu coordinatingira ku block B level 4 wali coordination. Kati mukulu wa Ssanja Culture Peter Mayiga kakutande Ssaabasajja Kabaka akomewo afunemu enkinyira yonna abasajja abaddeko bimwateeseteese byonna ensi kasita ebitegedde. Mu nsonga y'emu kasooke tuddeko wano mu nsonga y'emu nti gwe Kabaka yakusindikira abantu be yeesiga baada alina okutambula nabo bonna n'obalemesa okufuna visa gwe n'odeploying abantu Museveni yakuwadde bagende bakole emirimu gyo nga Museveni bw'agyagala. Si bwe kiri ojja kuba bulungi. Ebintu bino byonna bikola ng'okimanyi bulungi nnyo nti Kabaka yakujja dda mu office n'olemeramu. Y'ensonga lwaki buli kimu okikola osanyewo Ssaabasajja Kabaka gwe okole byeyagala nga tewali akuba ku mukono. Olidde bulungi nnyo kubanga ekintu kino mukimanyi bulungi nnyo nti gwe Mayiga okimanyi Ssempijja Museveni n'akabinja kamwe mukimanyi bulungi kimwagala okukola. Gwe kennyini wategeeza Museveni nti ensimbi n'ebyobugagga by'olina mu Buganda byetadde mu Buganda tuyagala bifettogge. Oyagala Museveni akuyambe mujjewo Ssaabasajja Kabaka osigale n'ebintu byo osigale ng'era okola emirimu gya Ssaabasajja Kabaka n'okumalayo ettaka lya Buganda lyonna eribadde lisigaddewo nga tewali akuba ku mukono. Y'ensonga lwaki buli kimu okikoze n'amaanyi nga toyagala nsi etegeere. Ebbanga lyonna liwiki bbiri obadde olimanya ku Semwai okolagana mukulu birungi James nga mukola enteekateeka okuggyawo Ssaabasajja Kabaka ebisigadde byonna mu bikole nga bwe muyina okubyagala obbikola olw'ensonga nti
mwina mission enteeketeeke ey'okusanya Ssaabasajja Kabaka kugenda maaso. Mayiga ekimuli ku pressure oba ekimutadde ku pressure nabagamba nti mu Gw'omunaana nga gutuuse Museveni ayagala olubiri ne munne Sam Kuteesa saakolo gaakana Rugunda n'Amama Mbabazi okosana amasiro g'ekasubi kibamaledde okusalaasala mu poloto lwakuba nti kikyali kizibu okugandinga ova nga Ssaabasajja Kabaka waali. Ekyo nakyo kizibu kiri awo ky'olubiri n'amasiro n'amataka amalala. Yagamba tasobola kufiirwa ssente ze zaatadde mu Buganda ne bizinensi z'akoze nga Ssaabasajja Kabaka waali bamugyewo yakole ebisigadde Katonda yalimanya. So mutegedde bulungi ensonga ezo. Ensonga endala njala tegeeza mwenna abasajja bali mu Buganda, ab'amasaza, ab'amagombolola, abakungu b'abeene mwenna abatakkiriziganya na Mayiga. Mayiga ku Lwokubiri wiiki ejja ogenda kuddayo ewa Yosere mu State House Entebbe ku ssaawa ofunya appointment ya ssaawa zijja kuba ssaawa mukaaga zijja kuba ssaawa mukaaga mwogenda okuwa Museveni data yenna ow'abantu abakulemesezza mu Buganda n'abakulwanyisa naawe bayagala bakugirewo osobole okutwala buli kimu ky'oyagala. Ndi wano tegeeza buli Muganda yenna akyali mu Mmengo omwe yeesigalizza nammwe abali ebweru abalooza tubukolagane Mayiga data yamukuŋŋaanyiza yenna amannya location zammwe buli kimu data yenna amulina. Ku Lwokubiri ssaawa mukaaga amaliriza enteekateeka okufuna appointment agenda kuddayo awe Museveni data kopi bagenda giwa seemu etandika okulinnya omukomu Kagere we bagenda okugirawo abantu mu Buganda mujja kuwulira nga gundi yafudde blood clot we bityo n'accident. So mwena mutegeezeddwako nti mutegere bulungi nnyo lwaki omusajja ono akola ebintu bino olw'ensonga nti ye ayagala sigala nga yalidinga Obuganda olw'ensonga akimanyi nti abamuvuganya bangi era batayagala abeewaawo. Mu nsonga eyo omwami ono yasindika omwami ono nga balowooza tusirise n'asindika omwami ono Kiyimba Noah ajja ayogere n'okutiisatiisa abaana Abaganda aboogera ku nsonga yayogera bw'ati eno video mwagiraba dda. Mu Buganda nga Ssaabasajja Kabaka atudde ku Namulondo nga tuvuma bwe tutyo nga Kiyimba njogera Luganda ng'otambuza vidiyo sheyalinga osheyalinga ky'okuvuma ffe waffe ebyo twabigobye vuma n'ekyalo ng'okisiibula ogenderako n'ebbaluwa nti basaba ebbaluwa y'erosi oyo tumugobye ku kyalo muvumi kati tulabe ekyalo ekinaakusinza. Oyo ye musajja gwe yali yagoba mu kusooka kati n'amuzza basobole okuba nga batiisatiisa abaana Abaganda aboogera ku nsonga za Buganda. Omanyi ekiswaza omugagga kwe kutana kentula akasajja kano buli kkowe lyonna kalijjiramu mu Abasiraamu n'Abakatuliki abakyasenza omusajja ono mulina obuzibu. Yabadde mu kusiibulukuka oba mu kusiibulula Abasiraamu ne laba entunula y'omusajja ono engeri gy'atunulamu olyoka okukakasa abasajja mudiringa nabo yoyo gumutunula naye ye buli wamu abaaka bano asobola okwefuutiika buli wamu n'akola kyayagala mwe nga temutegedde mission ye bw'ati bw'atunula. Wiiki eno yennyini mukimanyi bulungi nnyo nti ebyafaayo bya Buganda ne Bungereza si birungi. Ssaabasajja Kabaka agezezzaako balaga nti akasajja kano yakagobera takakyakeetaaga naye Abaganda bamu sibanenya kubanga abamu temuli Baganda naye nga mwefuula Baganda. Wiiki ewedde omu ku balangira b'Abongereza Museveni yamukyaza mu maka ge okubanga balina ddiru ze bakutula n'amuweerezaako n'emmengo nga balowooza Ssaabasajja Kabaka agenda kubeera. Ssaabasajja Kabaka yakoowadde okumanya kye bayita Omungereza n'abantu abalala bwe batyo. Naye omwami ono teyaswala n'akyaza omulangira oyo era omukolo gwali gw'amaanyi nnyo bwe baakubira embuutu bwe baasayinigira endagaano ezitagasa. Kabaka yagaana okulabikayo kubanga si yamuyita yakoowa abasajja bayita Abangereza. Zino ze zimu ku ndagaano ezaasayiningibwa
tulaba ku BBS Faina yaffe akatikirwa Buganda Charles Peter Mayiga abwayogedde ku nteekateeka ez'enjawulo wadde kigenda maaso kusayininga nkolagana egenda okubeerawo wakati w'obwakabaka bwa Buganda ate n'enteekateeka eza Prince Edward ez'okulaba nti awards ez'enjawulo ezigenda okubanga zitunuulira enkola ez'ebintu eby'enjawulo zibagadde obwakabaka bwa Buganda okuzibeeramu naddala okulaba nti abavubuka babeera bayiiya batetenkanya okubaako bye bayiga ate n'okulaba nti batumbula eggwanga lyaffe Uganda mu buyiiya ate n'okukola ebintu eby'enjawulo ebyongera okubafuula ab'enjawulo. Mu William Brick yasitaddeko omukono ku lw'enteekateeka eyo naye ate ku sayidi eno ewaffe omukulu twali kitongole ekya Bikalo naye n'abanga atekako omukono. Abamu ku baliwo okutunuulira ensonga eno minisita waffe w'abavubuka jjukira nti ensonga eno egenda kubeeramu nnyo abavubuka ate era mu ngeri emu ne mu kale waffe ekyo tugenda ku lwasi twagala kulandaga nnyo kati ku bifaananyi ebimu byafuluma kati kano ke kabinja ng'oggyeko ndowooza kanziggyemu ekifaananyi ky'ono n'omulangira yekka kati ke kakabinja yoyo Mayiga bulungi nnyo ng'alina omutoolo David Wasajja Apuuli n'oyeeyita Omumbejja Agnes Nabaloga wasanya kalu Charles Peter Mayiga n'omulangira wa Bungereza nga azze emmengo mbulange ku red carpet nenga nyirimu omukolo yaguzira nyirimu omukolo yakola ki nyirimu omukolo yaguzira kubanga ebigenda emmengo byonna yabikowadda era takyayagala kumanya keka akabinja nga bw'okalaba akawamba Buganda. Tugenda genda mu maaso wano omukyalo oyo gw'olaba nga bw'omulaba oyo Agnes Nabaloga n'Apuuli saako ne wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga yatuukako ne mu kafubo ak'ekyama n'alowooza nti omusajja oyo asobola okubaako kyamukolera naye ekyo kankireke ndikireeta oluvannyuma yoyo ekisinga kino ekifaananyi kigenda obbawa ekifaananyi ekituufu buli omu kyalina okwagala okutegera omwami ng'atudde mu ntebe akajjadde bulungi nnyo nga nnyinimu ng'era bali mu mbeera ey'okuwamba Buganda ng'atudde bulungi nnyo akajjadde nga nnyinimu yennyini kubanga tayagala kuva mu ntebe eyo buli kimu agamba wano nfiirawo okufa n'obutanyagwa omulaba ng'atudde bulungi nnyo akajjadde kati nno yeyo embeera egenda maaso mu Buganda ng'atudde bulungi nnyo akajjadde ekindeese olwaleero kwe kubategeeza saagala ebintu bigomoge nti saabategeeza mbabuulidde amataka gonna gaatwalibwa embuga zaasaanyizibwawo mission badde esembayo yakugyawo Ssaabasajja Kabaka kati sisobola kutuula nga bagenda mujjawo njagadde James birungi akitegere tutegedde Museveni amanye Muhooza amanye n'ensi etegere n'Abaganda bategere n'akabinja akagenza okukola omulimu ogwo okuddamu okuwa Ssaabasajja Kabaka obutwa nako kamanye nti mission twagitegedde kyonna kimutuukako ensi ejja kuba etegedde nze sikyagala kuleekaana nammwe mu nkola y'emu ey'okutyoboola oba kansoka empisa obulango kansoka empisa information ngenda gisoma mu Luzungu okusinziira ku sources zange mwegendereze nnyo guno omwaka batadde Kabaka ne Bobi Wine mu Black Book again Museveni alagidde battibwe tegeeze eggwanga otegeeze ne Kyagulanyi Ssentamu ne Ssaabasajja Kabaka bamulimu babeere beegendereza nnyo nti abantu abagenda okuttibwa Museveni ayagala nnyo bano ababiri basooke baveewo saako olukala lwabo abatamukkiririzaamu ne mu kibiina kyafuga naye kola buli kimu ekisoboka okulaba nga otaasa exposinge enkola eno ey'ekiyita mu lujja ey'okutta abantu ab'obwereere. Bino byonna bikolebwa nga bali mu kwagala kukujjawo abakulembeze ab'ennono ab'amaanyi n'okujjawo oyo gwe batidde nti agenda baleetera ekizibu singa tavaawo.
Era bino byonna bikola nga basinzira ku kitebe ekyabakesi ekyamagye ekya CMY we wali akabinja ke basindise nga kayambibwako Charles Wasanya kalo Charles Peter Mayiga okumaliriza omulimu guno. James Birungi byonna binabimanyi ku biragiro by'omukama Yoseri Bahabula tabasira mutano wa Karekezi okujjawo Ssaabasajja Kabaka nga wayambako Charles Peter Mayiga asigalenga addukanya obwakabaka ng'era bwakuza omulangira ekya Disemako kiro Gwisment naye naona kubangira waliwo function ezimwagala nga mufu. Emirimu gino gyonna gikolebwa ku kitebe ekya CMY ku basinzira okukola emirimu gino. Era nga Museveni yataddewo dda akabinja akagenda okulondola emirimu egyo nga kakolagana nabo abatambuliddeko nga bwe kakola mu kusaanyawo abantu bonna abazibattibwa nga bwe yali enkolera okusaanyawo jjajjaffe Luwomwa w'ekika ky'Endiga kubanga byonna Mayiga yabikola ng'ayita mu mukama we ng'aga nti alina Abaganda bakyakyategeera nti bagumu nnyo okusinga n'ejjinja era nabagamba nti bitundu 6 abatta Luwomwa baali Mmengo. Era Museveni akimanyi bulungi nnyo nti sanctions yakoze okujjawo Ssaabasajja Kabaka ne Bobi Wine zigenda muyamba mu kaseera kano akatali kalungi gyali olw'ensonga nti ekimongwa kye abantu bakiganye ate ng'obudde alaba muweddeko. Ebisigalo byonna tujja kuba tubagamba era tegeeza abantu bano wammanga omuli Ssaabasajja Kabaka omuli Zake Francis Lutamaguzi Senyonyi Chairman Nyanzi Edimutwe Shamim Malende etc n'abala bonna baberenga begendereza ennya olw'ensonga nti ebitongole omuli ESO CMY ne SFC balina already obinja batandise okusinzira okubanga basindika okuba nti bakola emirimu egyo. Mu bino bagenda kuba bateekawo okutiisa n'okukwata abaana abanaabalese existence oba ku baana bagenza okuleeta okuguguba. Era abangayi bategeeze nti Inspector General of Police aliwo kati Sigazi yawadde ebiragiro ebikakali kati tekyali muntu yenna ayitibwa nti agenda kuba lukuŋŋaana nga yeemulugunya ku nfuga embi mu ggwanga. Tekyali muntu agenda kuba lukuŋŋaana kalolera abantu basatu ajja kukwatibwa akubwe ttiya gaasi era ndowooza bigenda mu maaso byonna mubitegedde bulungi era bigenda mu maaso. Ebintu bino tubibagamba ne mutandika okwebuzaabuza ng'abafuka banaaba. Nabazannyira akatambi kana ka Museveni ke yabalagiramu nti okuzzaawo obwakabaka mu bitundu byonna ebya Uganda kyali kiyita mu lujja kankabaddire mu kategere bulungi nnyo. And this is what we have told these traditional leaders. In the CA, they brought all those. Federo, I don't know what. We said no. Yes, you can come back as traditional leaders, but no powers of administration, no powers of legislation, no powers of taxation. This is what NRM told those people. But NRM kiyagamba abantu abo nayongerako na kino. We shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Mukamwa. Now if you say, we shall crush. Zamukiwulidde bulungi nnyo. Kati mu nsonga ezo basajja mmwe abali mu Mmengo ngenda sooka kukola statement eno. Mugiwulirize bulungi nnyo. Si sosola mawanga wabula waliwo byempakanya. Waliwo amasomero ga gavumenti agali mu Uganda ne mu Buganda gamba nga universities n'amasomero ga primary aga secondary sigalinaako buzibu muntu yenna kwesimba mu byabufuzi byabo oba ovudde mu kitundu kye kya Uganda. Njala kubuuzayo ekibuuzo kimu nga sinazanya katambika. Njagala obuli ekitundu kya Uganda kyonna omusajja oba omukazi omuganda gyagenda neyesimba n'afuna akalulu. Omanyi baabatega ekintu kino nga temumanyi. Buganda kye kitundu omuntu yenna gy'asobola okujja neyesimba nga si muganda n'awangula n'afuna akalulu. Naye gye bikomekkereza ate nga yeefuulidde abamunda kubanga abeera ne mission enteeketeeke. Teriwo olisanga nti chairman oli si 5
alilango muganda oba ali mwankole muganda oba ali mbonyero muganda oba ali mbusoga nti muganda oba ali ludda wataliyo nayo basanga mu Buganda, which is okay as long as nti oweereza abantu. Daje waliwo ekintu ekigendere kyemutamanyi nti ne Buganda institution za Buganda zennyini ebalina n'enkoba za mbogo n'ebine bigatta Abaganda. Newuunya lwaki bakkiriza omuntu atali Muganda mu Buganda loyo oba mu ssettendekero wa Buganda omuntu okujja okuvuganya. Waliwo ebintu bino ebirina okukoma. Balaba gye mukoma ombawo omwaganya okuyingira kiba kitegeeza buli kimu bagenda kyonoona. Siso nkiddamu nga ngenda katakatambi kano. Sisosola mu mawanga omuntu waddemu okwesimba wonna mu Buganda mu masomero gonna mu institution naye nonti Buganda royo omuntu atali mu Buganda okujja ate okuddukanya Buganda royo mu ssomero lya Buganda ekyo kimenya mateeka. Wulira erinnya yange yenze Abel Mukiza neesimbyewo ku campus president ku Mutesa the First Royal University Kakeeka campus. Sawa zino akalulu katambula bulungi nga bwolaba eri bonna buli omu ali mu kulonda ate yeetegese okulonda. Akalulu nsuubira kawangula n'amaanyi obuwanguzi era bwange nsuubira kawangula era nsuubira nti nja kugenda ne byonna ebiba bivuddemu mu kalulu. Akalulu abayizi basalawo bakulonda neyanziza ssebo abayizi fenna abamutesa the First Royal University nange nga muyizi abadde ku ground tulaba we faced many challenges. Tusanze ebizibu bingi bizinga president byandeese okulaba nti nkolako. Ekisookera ddala tubaawo nga tusasula ssente za internet fee naye wifi eri wansi nnyo eriro. So the problem is not internet nebyogedde wabula Buganda Loyo University tendekero ya Kabaka eri Abaganda Abel Mukiza kabaddiremu ka video kano. Sisosola mawanga buli muntu yina waddembe okwesimba mu Uganda ne mu Kampala wonne wali amate so si Buganda Loyo Abel Mukiza kaka erinnya yange yenze Abel Mukiza neesimbyewo ku campus president ku Mutesa the First Royal University Kakeeka campus. So bano bennyini olumala obbakwasa obuyinza mwayitira n'abakola ekyajabu. Nze amatendekero gwe tuyiseemu mu nsi ez'enjawulo bagamba nti waliwo ebintu byotasobola kukola gw'omugwira nga toli wa mu kitundu ekyo. It is impossible. Sikusosola mawanga sikola ki mwe abasajja abali emmengo mulekerawo akamanyiiro. Buganda Loyo tukyali mmengo tetunnavaayo. Twabagamba nti CBS FM BBS Telefina siza Ssaabasajja Kabaka n'abantu abazirimu bonna Banyarwanda lwakuba bayita amannya ga Kiganda. Mulewo video obugenza ku social media nga butambula butya bamanaginga mu CBS engeri gye baboolamu abantu. Njala bazanyira akatambi kano ka muganda ffe eyatandika okuweereza emipiira gy'amasaza omukulu Yusufu Balirono engeri gye bamusosolamu n'engeri gye bamugobamu ng'ani akikola yeeyita Abe Mukiibi nkaaga. Kitaawe yasenga okuva e Masaka n'adda mu bitundu by'Ekyaggwe ne yeeyita Omuganda. Nabagamba nga bw'atunula ku face ne munda mwali. Wuliriza. Nanga atilisi nalibadde weeyo kase nsiimibwako naye Abe bw'onkubira essimu n'ogamba nti nkugobye todda ku CBS era enkeera najja ne mugamba tolina kungoba kanzije naye bw'onongoba bwe ntuuka mu programu gye nkola waliwo embadde ekola 10 kitundu gy'otolabako wonayo baatadde nti oba Yusufu abadde akola mu budde bwa 10 kitundu DJ natandika okukola mu budde obwo bwa 10 kitundu nga evening cruise nga Masembe akyaliwo
nembukola nga program bagiwadde Pamela Watuwa ndigikola nga bagitaddemu DJ Emma paka n'olwaleero mbadde njagikola ku mulimu nga bakuli press Nsejjere Sempija nga atudde mu program nemugamba nga mwami Nsejjere nze kola nangamba tojja kukola nti lwaki siikole kubanga jjukira program eyo ebeeramu omuntu atuddemu tone eyava e Masaka Mbazira nangamba nti mwami Baliruno nsaba owulize ebigambo byo mwami Abe apadde directives nti leero okuva leero togenda kudda mu program eyo agenda ogikolamu bamuyita mwami Nsejjere Sempija nenjagala okukozinga commotion ne omuvubuka alina kyampita nagamba munnabuddu munnange bamuyita Tone Mbazira nemugamba nkuwulidde taata kale kangende nenyena nenfuluma nga akaaba nafulumawo wonna abantu nembasanga mu luguudo nga bambuza lwaki nga mpulira ekintu kinnuma ku mutima nga bwe siikaaba emu ennaku tejja kunzigwako so nawulira nga kinnuma nenzija neninnya ku kizimbe ekimu nenfuna balooya nembagamba mumpandikire ebbaluwa bweti ne bweti ne bweti nenjitwala mu busungu obungi kakati nempandikira Abe Mchibi ne Mwami Kasozi nawandikira Abe Mchibi nenkopingira Mwami Kasozi bwe nkopingira Mwami Kasozi Abe Mchibi nangamba kati ompabira wa mukama wange nga nyaddamu gwe kale sijja kuddamu kati nemugamba nti sikuwabidde kyesimanyi oba gwe office ogirimu otya kikyomanyi ku bya office kubanga bwe mba mpandiise ng'ensonga ekwata ne ku Mwami Kasozi mwebye bakwatako ensonga yange ey'obutagenda ku payroll ensonga yange ey'obutafuna sente kino nkiddamu Abe Mukibi yasooka okugikotogera mwami human resource n'addako mwami Kawooya mwebe kyekyamunenya kiri kimu kyokka kuba nali ngenzeyo emirundi ebiri okumutegeeza ensonga eyo yangoba bukubi nangamba dewa naye bwe mbanga nzizeewo nekugamba nti bali banemeredde lwaki toloonya nsonga lwaki banemeredde kwegamba baali bamanyiira nga bamanyi nti oyo bwati bwabeera tumukakkanya naggwa ate nno byebiri mu Bulange Mmengo ne kampani z'amayiga Bayibuli egamba nti omuntu bw'omuwanga omulimu omuwanga ssente ze zentu yozo n'azikola obufere buli Emmengo okusosola kuli Emmengo butasasula buli Emmengo abantu abaganda balemeseddwa okukola emirimu n'abatali baganda abaali bakola abadduka nga bali bazze kuwuliriza Ssaabasajja Kabaka lwampisa mbi ez'abantu abayita abaasoma abali Emmengo awo tetugenda kulwawo buli muntu waali ojja tegeera kyekiri mu Buganda ng'obudde butuuse oba nga kituuse kuwo nga ggwe omuntu kati ez'Emmengo kansoke nziwumbireko wano buli muntu yena waali party esoose kiweereze etuuke ku Ssaabasajja Kabaka ate katugende ku party oba ku kitundu ekyokubiri tutandise tutya okusookera ddala njala tegeeza eggwanga ebintu byonna bimula mu ggwanga byonna obutemu obufere okutta okuwambibwa okulya enguzi byonna omukuŋŋaanya waabyo yeyo Sereti Bahabula tabasiba mutani wa kale ekinsiira emizizire ensanga bisibe teri muntu mulala nabagamba nti Yoseri bw'aliva ku bukulembeze bw'eggwanga enkuba ejja kutonnya ekiri ekiddugavu kubanga ekijja kuba kigikutte nga sinagenda ejjala kujjukiza mayiga abasaabaganda b'ogendako otuuka okujja ku saa 11 ez'okumakya oyingira olubiri ng'osigadde mu kapale ak'omunda otandika okumaasa omulagala ku wankaaki wa Bulange ne mu Butikkiro nga goloza ensi tekulaba kendeeza obulogo mayiga ku saa 11 ofubutuka mu makaago n'ojja otandika okusibaga olubiri n'Obuganda ng'osigadde mu kapale akato ng'ologo olubiri lwa Mmengo ne Ssaabasajja Kabaka omulogera mu kendeeza obulogo ekyo kyo kikubuulidde njagala okwebaza mwenna abantu abataddewo in fact kansoke mbasaba ekigambo kino nga tuyingira party eyokubiri olwaleero ngenda basaba comrades tusooke twesonyiwa akabinja ka DP block n'abakakulira bonna tusooke tukaleke kubanga
ensi yabategedde twabaanudde tebakyana kye bagamba nsi tusooke tubeesonyiwe tofokasinge ku baganda baffe abawambibwa tofokasinge ku nsimbi z'omuwi w'omusolo eziri mu kutogomoka eziri mu kubbibwa n'okusaasanyiza mu ngeri etakkirizibwa mu mateeka ng'azikulemberemu Anita Amongi mbasaba buli muntu alina social media platform mukube Yoseri mukube Anita Amongi mukube deputy speaker mukube n'abamba parliament abali mu kulya nkuzibwa enguzi sente zaffe zigwawo nkusaba muve ku bana abasajja twabambudde DP buloko twajambudde yawedde buli muntu agimanyi mwaveeko temuddamu kuwa budde empuuga temuddamu kuwa budde simanya bedi wanika temuddamu kuwa budde simanya ani simanya bano basime bonna abantu bali mu DP buloko ne git mwaveeko twetaaga kuddamu kusabula kati bali banguzi nga ne Museveni kwali ekisookera ddala ekyasi baganda baffe mu komera bayagala enkyukakyuka ne Uganda okuba ennungi babadde mu komera bakola attempts ez'okuba sayiningisa ebipapula bafulume nga bafulumidde ku conditions baagaana wonna amakomera gye bali abamu bafudde nabo baziika nga tebalabyeko bazadde wadde okuddamu okulaba ku njuba kati bano be twategedde nti baffere tubaveeko tudde ku kukuba Anita Amongi Mama Lususu Museveni waako Salimu Sale bonna bali mu kulya ensimbi z'omuntu lwaki tubakuba abantu bano buli bakwata ensimbi z'omuso ne bazizimba mwaka ne bazigulamu amataka ensimbi z'obadde osindika e Kampala ze zimu ku ezo gwadde ogamba tebazibba ne bazibba ensimbi ezibbibwa mu banka nezeewolebwa zikolemu ebintu bitakolebwa zisigala bazikyajinga ggwe luli walina okusasula kadde kamu n'ekitundu kati osasula obukadde bubiri n'ekitundu bw'olina okusasula buli munnayuganda omuto gw'olina naye nga abasente bazitidde Anita Amongi mu kutiisatiisa n'okwagala okujja abantu ku mulamwa Anita Amongi yagezezzaako nnyo okutiisa abantu abali ku social media obutamwogerako n'agezaako n'okutikisa spire n'abalaba kakwenza n'abalaba asobodde okufuluma eggwanga omukyalo ono kyeyakoze n'agenda ewaabwe n'akola olukuŋŋaana n'atiisatiisa mbusime bamwogera ku social media olwa bufere kumbe mufere tekyamumalidde omukyalo ono yagenze n'azimba essomero erisomesa obusawo n'azimba ebintu bingi nnyo n'ayitayo Seeri tibahabulwa abiggulewo mu kugula ebintu bino omukyalo ono tekyamumalidde naddira kye twandiise buloko oba ebizimbe bino n'abituma amannya g'abaana ba Museveni byonna ng'alinganga eyeegula naye maama njala kugamba Anita Amongi ne bwona okwata ensigo zo bbiri azini kidini zino ziwa Museveni tagenda kwagala ate agenda kutta njagala musoke mulize omukyalo no ng'ayogera katono singa kyali kisoboka adde asobola okwejja mwengo to plead with Museveni nti amwagala nnyo yasinga omwagala mu nsi muno Anita Amongi kankubuli ebiggo ku oluganda olumanyi Museveni yatta kitaawe okukweka identity nti si munyarwanda Museveni yatta Kaziini Museveni yatta Alonda Nyakayirima Museveni yatta Kayiira Museveni aseba Pecos Kuteesa Museveni asse yatta Jeno Kasirye Gwanga Waswa eyamuwulirako yaliwo mu 89 nti abaganda bagenda kwamba kati Anita Amongi gwani agenda kutta ne bono pleadinga kubanga akimanyi one akimanyi nti olina mission ey'okutwala entebe yakimanyi bulungi nnyo ozimba emirandira 2 akimanyi nti sente zobbi osobola ozikozesa okugyako gavumenti ye 3 akimanyi nti ogenda kubeera omu ku bajulizi bajja omulumiza ku corruption cases zina zimuguddwako ekyo akimanyi ekirala kinjagala enseeso ketegere teri mu Uganda mukulembeze yenna ali ku ddaala lya Anita Amongi yali abaddeko ne properties Anita Amongi zaalina waliwo question mark akabuuza yatulaga amaka galinga White House ne tumwogerako ne kizikira alina amalwaliro twakyogerako ne kizikira right now yaguddewo amasomero agatunula ng'omuntu simanyi health teaching schools njera soka kubuuza Yoseri tibabulwa mu Uganda mu myaka 38 gye wakafugira Uganda erina teaching schools mmeka ezizimbiddwa mu regimu yo tewali wadde n'emu ina broker Anita Amongi just a mere speaker
n'azimba hoteli, n'azimba nyumba, yazimba teaching schools azifu. Okujja nga properties zino zizo. Ngono lunazimaliza ne mission zalina omujjewo. Omukyalo ya pulidinze kuba kino jala kibagamba okujjako ng'ebintu bino byani bya Museveni. Ulira mukyalo nga pleading ata njagala ulize engeri gyayogeramu eddoboozi na buli kimu. Without you, I don't know where this country would be. Oh no. I know you don't believe in kneeling. I know you don't believe in kneeling, but I am thanking you. I'm kneeling for you. I want to tell you, you are the only person who is there for me. You are the only person who knows me as an asset. That is just to say thank you to you. I want to thank you so much for promoting our young brother to become General MK. General MK to become a CDF. Lord, General MK. For us in Bukede here, we believe in the name of the Father. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. And we are still here in the name of the Father. When you tell us move, we shall move to the side. And we shall be guided by the Holy Spirit. Your Excellency, we are sorry we have taken a lot of time, but I want to take this opportunity. Your Excellency, there is no way we can thank you more. That's why you find that hospital, one ward, the children's ward is a Natasha ward, and the other ward is Charlotte ward, the wife of MK. And then most importantly, we have a block called General MK block, and I will never disappoint you. And that one is my commitment. And whoever is doing the fighting, the God I serve will always fight for me. I decided to promote the values, the cultures of this country. Your Excellency, thanks for being the father of this nation. And thank you for keeping the heritage of our country. Ali mu panic etabanga wo singa kyande kisoboka nakapale ko munda akabikomolana dage nakajja mu akateke ku mutwe. Ali mu panic. Naye ekimugoba kyambadde enkofiira kirane galubindi ate kimulabule koona. Gwe mukyala gwe nebo onofukamira emirundi 75 wagwadda just time esigadde. Kambalageko wano omanyi ayito omwe amaga kambalageko wano omukyalo ono buloko zino soko ulire mukama we nga amuwaana. How can you talk so much on the social media about Anita Mong? How about the ones who are working for foreigners? We are going to expose those traitors. Those are real traitors. They are not mistake makers. They are not learners who need advice. They are outright traitors. First of all, they are working for foreigners. But moreover, working for bad type of foreigners. Homosexuals, the imperialists who want Uganda, Africa to be a slave again. I'm therefore monitoring I'm monitoring through the intelligence services all that what has been going. Kati omanyi njala nnyo bajjukiza bwe tuba twogera ensonga zino. Nabagamba Museveni bwe yali etteeka ly'abali bavuzi b'empanga. Nabagamba yali leetanga alikubisa ebinyonyi bibiri. Yali leetanga ayagala kusika eriyo abazungu. N'alireeta ate okulwanyisa Kyagulanyi. Kati mujjukire bwe yali teekawo yali asuubira nti abazungu bagenda kukankana nnyo ne bamuleka n'alisayininga. Kati essaawa zino bwe yali sayininga akimanyi bulungi nnyo nti abali b'ebisiyaga basookera mu njuye. Baganda bali babisiyaga, abaana b'okulina omuwala muli wa bisiyaga, mutabani w'omukulu Diddigi muvuzi wa mpanka, mukoddomi we ono gundi
mukodemu onani Andrew Mwenda muvuzi wa mpanka n'ekigale kino waliwo kigale baki Toyota bakyana kivuzi kya mpanka bonna bavuzi ba mpanka wakitakwata nkono kati bwe batandise okwogera ku corruption Anita Amongi yasooka n'agamba nti temwogera corruption kubanga corruption ate esimetu bw'omwogera corruption nemwerabeera nti waliwo ensonga z'okulya ebisiyaga kati ezo kodi zabawo okwogera okubuzaabuza abantu era kyovula n'omukama wabwe yakyogedde tewali kikolebwa mu gavumenti ya Museveni nga takimanyiiko mukitegedde kati nga agezaako protecting omuntu oyo kati bino ebintu byazimbye omukyalo no byatadde Bloko ya MK. You are even blocking them. Eyo teaching hospital mu Uganda yonna teriyo wabula nti Amongi yagikoze kati be basajja abo bwe bakola ebintu byabwe ne batandika okukola ebintu nga balowooza nti ensi tokola ki ensi tetegeera ensi etegeera bulungi nnyo kati katuddewa njalo ko bazamwe n'aba comrades bannayuganda mwena baagala enkyukakyuka Yoseri yali agambye nti by 2021 tewagenda kubeera opposition teyabala teyamanya Kyagulanyi kyagenda kujja omwami ono Kyagulanyi bwe yajja n'asindika enkwezengezi zijje mu Nuupu zikole okwawulamu n'okukyankalala programu yasooka yali yakulemesa Kyagulanyi kwesimbawo n'ebalema programu ey'okubiri sindika enkwezengezo zawulemu ekibiina kyaganye programu ey'okusatu yali yabaka balina okugenda mu NRM abakyesigaliza kubanga batya public bakola ki obatwalaganya programu ey'okusatu yali yakuleeta muhoozi bamuyise mu parliament nti balonda muhoozi baleeta amateeka gayita mu parliament tebagenda kulonda direct kulonda ba MP balikubalonda president eyo proposal nayo ne bagikuba ku ttaka ekyaganya okujja kubanga naye agitya ekyabaddeyo kubanga amateeka ago balina galeeta mu ntandika ya February mawu yalina okugaleeta mawu gakyamwokyeza gakyamulemye okuleeta kati omukyalo ku bigambo byayogedde nti yasobola okukola emirimu gyonna egya Museveni teweewuunya nga baleese biiru zonna ez'okuteesebwako ezimu ne ziyita buyisi nga teziteeseddwako kubanga alimu panic nkiddamu kano mujja kajjayo temwewuunyanga biiru zonna oba ennongoosereza zonna ze bagenda okuleeta mu parliament nga ziyise buyisi nga teziteeseddwako oba nga ziteeseddwako ne baziteesezaako ennaku 2-3 ne ziyitira bazisayiningirawo okusinziira ka vidiyo kali k'embalaza akanita Amongi tugenze mu maaso omukulu ono kati kikyapulaninga ekiddako wuliriza bulungi nnyo bampuuga balemeddwa parliament ekyamulemeredde ye kennyini ali safe ng'ali mu nsi eyo ng'era ali mu state house babavudde mutali safe kino kyekiriiwo kati Museveni bw'amala okufuula DDG ow'amagye agaduumira gonna bali mu kukebera kulumika kunoonyereza babula kugenda mu toyiza bonna bakulu mu magye n'abala mu gavumenti okutegeera kiki kye boogera kiki kye bazzaako bagamba ki wulira bulungi nnyo oluvannyuma lwa Museveni okufuula DDG CDF CMY Criminal Intelligence ISO ne ESO balumika buli simu ya munnabyabufuzi ali mu gavumenti ali mu ludda oluvuganya abali mu poliisi abali mu magye bannaddiini buli omu balumika essimu ye okuwuliriza biki ebigenda mu maaso boogera ku kiki ekiddako kubanga bakimanyi nti omusajja yakoze bulanda nga tasobola gizaayo mu kino bategeeza blood clot cardiac arrest tunatuukira mu gw'omusanvu mugenda ziwulira era gwe omugezi ng'oli mu magye kyewayagalizanga embizi kibuyaga agireese gwe mumanyi ekimulimpa
yo seri ene plan gye bayina endala byonna singa bimulemerera ng'amaze okufuula omuvubuka ono CDF bayinza mu kaseera mpawe kaaga ate omuwummuza mu magye ng'eyo yagituttenga eddaala oba kye tuyita yagituttenga eddaala omuteeka ku ddaala omukola kye tuyita profile omukola CV oba mufuna bulungi omufuula CDF yayagadde amukole profile endala oba amukolere CV nga singa kyonna kigenda bukyamu ayinza omulitaalinga mu magye n'amwapointinga nga vice president oluvannyuma ye ne yeekubya emizimu egitali gya bajjajjaabe oba ayiise windows ono n'atekinga over from there and then provided Kyagulanyi ne Ssaabasajja Kabaka tebaliiwo. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Omutegedde obulungi nnyo. Kansooke mbawe programu endala. Oluvannyuma lw'Olwokutaano lwenna yabizza kudita ebadde egenda okubeerawo next week etandika olunaku lw'enkya. Olunaku lwa leero wabaddewo meeting ebadde y'abantu 3 era etandise ssaawa 4 n'ekomeekeza ssaawa 6 ebadde wakati wa Genocide Musarejo gyakandanaho mutaani waabwe Didigi ne Yoseeri abaga nti omuvubuka yabizza information tukoze tutya ya kodita kati kye bagenda okuzzaako ekiramu kimanyi wulira ene plan empya temubeera surprised singa Yoseeri avaayo ne Nobert Mao n'Anita Amongi ne bagamba bagenda kyusa mu ssemateeka w'amagye ne ssemateeka afuga eggwanga Uganda bajjemu obuwaayiro nga bakyusa obuwaayiro buganda munnamagye yenna okwenyigira butereevu mu by'obufuzi oba okwesimbawo mu ofiisi yonna ey'obufuzi. Ekyo nakyo mu kirindi bagambye nti muyinza okukyulirako essaawa yonna kusinziira ku conversation gye babadde nayo mu meeting eyo nti bayinza okukwatagana ne Nobert Mao ne bakwatagana ekiriwa Kiwanuka Museveni n'Anita Amongi bakwate mu ssemateeka wa UPDF ne mu ssemateeka wafuwa abantu ba civilian kubanga kiri mu tteeka nti omujaasi yenna aweereza mu magye takkirizibwa kwesimba wadde okwogera ku nsonga z'ebyobufuzi. Kati singa kisukka okugwa omulamuzi Yoseeri asobola okuyita abantu benjogeddeko ne bafumba omutwe ne baleeta ennongoosereza ne bagamba nti UPDF Act bweti ne bweti tugikyusizaamu nti omujaasi yenna mu UPDF asobola butereevu okujja okwetaba butereevu mu by'obufuzi era ne yeesimbayo wantu era nga agezaako kuteekawo mpenda kuleeta ono gye baayagalizanga embazzi amuleeta amuteekewo kati ero naye yebadde last option gye bataddewo gye babaddeko olwaleero nga meeting ebadde ya ssaawa 4 n'ekomekerezebwa ssaawa 6 ez'omutuntu ndowooza nakyo mukitegedde. Saagala mbeere surprised nnyo mukitegedde bulungi. Kati kansubire nti minisita wa Kampala kuno kwali omukyala Misa Kabanda kwoli kuno gana amawulire kanga bagambe sina kyengenda bakolera kubanga minisita wa Kampala omukyala Misa Kabanda omukyala wa NRM ono ng'ennaku zino ofisi ya gavumenti oba ya state council badde agifudde yakugoberamu visa era nga akozesa eyaliko deputy mayor wa Lukwago omukulu Sulaiman Kidandala yaliko deputy mayor wa Lukwago n'amulyamu olukwe during Kayihura's regime. Kidandala y'omu yajja mu Nuupu mu kabinja ka DP block n'afuuka organizing secretary
nayagala okwesimbawo bamukuba akalu n'enkoona n'enywa n'adduka mu Nuupu n'agenda abeere political advisor wa Minister Mr. Kabanda mu Kampala Capital City Authority era yabadde amukwasaganya ku byobufuzi. Kati omukyalo nabadde akozesa office ya Kampala State Council nga yeyambisa Sulaiman Kidandala okukola visa okweto ezensi zonna okutola bannayuganda abaagala okuba ekyeyo which nti kibadde kirungi nnyo ne kyazzemu omukoosi kitya wuliriza. Ng'omuntu osobola omukolera visa n'agenda naye ku lunaku olubi nga tayingidde ensi eba ne bamukwata ate awo gufuuka musango ebeera human trafficking. Ompulira bulungi nnyo mmwe mwenna bakola visa okola visa omuntu n'agenda n'abeera successful wekizooka naye bamukwatira gy'alaze efuuka human trafficking oba human trafficking. Kati omukyalo ono meya wa Kampala babadde ne bakola ne yaliko deputy mayor Sulaiman Kidandala okola visa ez'okwetoola ensi yonna muli eza Japan, South Korea, Europe, Canada, America. Ngera batambula bulungi bale batambuza abantu nezirema naye entabo yavudde luddawa. Entabo yavudde wano. Omukulu Sulaiman Kidandala munenga akola visa ezitwala abaana e South Korea abawerako baali bayingidde neno luutu eyamuviriddeko entata yakola visa z'abaana 20 ne bagenda e South Korea. Bane batoka South Korea abasatu abana bayingira mu kuyingira babekengera abamu nga bana basiga tebanayingira bababuuza ebibuuzo muzze mutya ani abakolera visa mwazifuna batya avuka bano nga umanyi wa panikinga bababuuza ngo wekolera visa oba naga nti asinze ne kolera visa nti ani yakolera visa tigundi yankolera visa kabawa yamanya bagateka mu system kuteka manya mu system nga mula muntu nga basirika nga bali abana bali bayingidde nga bateeka bana basigadde 17 nga bo nabo basigaza kati nga bagamba Kidandala tukwetaaga nga naye afuna omukisa nga afuna visa nga agenda atuuka ku kisaawe e South Korea nga bamulya over nga amuteeka munda emisango egimuvunaanibwa ya human trafficking ate ye mukama we Mr. Kabanda ye n'abaningibwa obulamu bwe bwonna obutadda South Korea ku misango ya misuse of office ne human trafficking. Kati Kidandala bayinza omusiba emyaka gy'atamanyi bungi ye no minister okuba nti minister yaba mubaniza obutadda mu ggwanga lya Korea. Yensonga lwaki okwagala ebintu byensibuko y'ebibi ebingi so nga tetwajja nabyo ate nga ku nsi kuno kwe tubireka. Kati gwe muganda ngo bamuzadde alina omwana wo nga emyezi 2 yagenda e Korea ng'agenda mu kibija ky'abantu 20 nga tonnamuwulizaako fuba okulaba ngo onoonya kw'embase ya South Korea okumanya y'omu ku basigalizibwa eyo oba oyinza okuloza nti omwana wo yayingira naye nga tayingira oba teyayingira olw'ensonga ze mba nnyonnyodde. Abaana bangi era ntegeezeddwako nti ofisi y'emu eno erinkingibwa ku baana abali enniyanima. Ofisi y'emu eno eya Kidandala erinkingibwa ku baana abali enniyanima abaawambibwa abayeekera baayo. So mwenna abanoonya visa n'abakola visa mwegendereze nnyo emirimu gye mukola. First and foremost omulimu mulungi nnyo kubanga oba oyamba omuntu agende ayiye obulamu naye bw'oyiyiza engalabi yeekola etya. Ekisookera ddala tukimanyi bulungi nnyo nti empapula ebitundu 7 ku 10 ezikozesebwa mu kufuna visa e Uganda zonna teziba nnungamu.
era abantu ndozanga kinana ko buli 10 Kampala wabafuluma ne bank statement eziba zaabwe zibanjogerere naye waliwo ensi enkambe mukko nga bajja kubuze bozo oyingira oba tosobodde byano kula bulungi oyinza okukakkana nga tovudde wawo ku kisaawe era nga toyiseewo ekirala nakano kankabwe mwenna batambula bw'obanga ogenda kuyingira eggwanga lyonna naddala ezensi ennene weegendereze nnyo okweteeka ssente z'otasobola kwogerera nkiddamu bw'oba oli munnayuganda ng'osuubira okuva e Uganda ng'olina akasente kwakasukka mu $2,200 kudda waggulu nga tosobola kwogerera nze ndowooza tekyandibadde kirungi kutambula nako abaana bangi abantu bangi abakomekkereza nga tebayingidde ensi ezo oba badipootingiddwa nga n'ensimbi zaabwe zisigadde ku kisaawe awo kubanga amateeka g'ensi muyinza nga nti amateeka gagatambula n'omutwalo gwa $1 togusussa naye ennaku zino ebintu byakyuseemu bw'otuuka ku kisaawe bakubuuza nti olina ensimbi zozze nazo nti ye ssente mmeka making sure nti ssente z'otambudde nazo zonna ozimanyi oba ziri $1,500 nga exactly ziri $1,500 singa obaganda tambulira $2,000 n'ozijjayo yesi nga ziri $2,000 ate nejjayo wallet ne basangamu $2 oba 3 kiba kiwedde oba tokyalina kyosobola kunnyonnyola muntu oba omaze okulimba kino nkibaddamu bw'oba ogenda kulinnya making sure nga ssente zonna z'olina mu nsawo ozimanyi bulungi obungi bwazo amateeka g'ensi yonna gavuga nti olina otambula ne ssente zitasukka wakati wa $9.90 naye essente z'otambula nazo nga source of income ogimanyi bulungi nnyo enfunayo n'ennyingiza ya ssente zo ng'ozimanyi bajja kubuuza ennyingizaayo ssente zino wazijja luddawa era ogenda zikozesa ki njagala mumpulirize bulungi nnyo omanye abantu abasinga obungi mwefuula nti mutegeera naye mutumala okutuuka mu bizibu ate ne mutandika okukankana ng'abayingiddwa mu musisi nkiddamu nkikuwulire etteeka ly'ensi yonna oba erita ku kisaawe tosukka mutwalo gwa $1 naye ate omutwalo gwa $1 olina okugulaga obutuufu bwagwo nti gugwo era okola omulimu ABCD nti eno source of income bwe bakusanga ne bakubuuza essente zo zino wazijje luddawa ne zikulema okwogerera jjajja ssente togenda zitwala ate oyinza okukomekereza nga either bakudipootinza oba bakutadde mu kkomera ekyo nakyo mukitegeere kati mu kino kyonna sikutiisa wabula njala kugamba bw'oba otambula tambula nga ssente zonna z'olina mu nsawo ozimanyi obungi bwazo kyekinyusi nkiddamu bw'oba neoba ogenda Kenya neoba ogenda Tanzania genda nti nina $2,000 eza strict nga ziri $2,000 kubanga singa obagadde $2,000 no bakujjamu wali tebasangamu kebere $1 oba $1 endala 10 kabaka kuweddeko ekyo muzungu akiyita kulimba so fuba okulaba nga ssente zonna z'otambule nazo ozimanyi omuwendo gwazo amulajaga nti Lumbuye alimba ffe tuyita bulijjo ku kisaawe n'ensimbi yes osobola okuyita ku lunaku olulungi naye ensi zigenzi zikyusa ebisaawe byazo nti ebisaawe bisinga kati biriko scanners esobola okuscanninga omubiri gwonna ng'oli ali mu control room alaba amagumbako gonna ennyama yonna bakwambula engoye zonna bazikwambula ali ku screen gwe tolaba screen ekyuma kikwambula nga balaba skeleton yokka yeetambula kiba kitegeeza basobola okudetectinga ssente z'olina n'ebyuma byolina mu bulamu bwonna n'oba empeta basobola ogiscanninga kati making sure otambula ensimbi ozimanyi obungi bwazo 2 ng'omanyi source of income 3 ng'osobola okwenyonnyolako nga nfundikira tugende ku kirala
bwogenda ku kisaawe ekibuuzo kye bakubuuza kyoddamu bwakubuuza ekibuuzo amannya go gwani ndinze Namusoke Agnes kyokomako ova mu nsi ki Uganda tola msimi Uganda Kampala simanyi Nateete Nabbingo no ova mu nsi ki Uganda olagawa ngenda London ogenda kukola yoki ngenda mu semina oba ngenda kukyala nga ogenda okukyala omanyeewo making sure bwogenda kugenda wogera tukira mu hotel nga hotel wajibukinze nga ne sente wasasudde nga bagenda kubira hotel bagaye yes we expect him or her bakubuuza for how many days are you going to stay there tingenda ku spend genda ku 5 ngira wabukinze nako 5 kuba ne booking esobola okuddisa ku nnyonyi ompulira bulungi nnyo bwogenda ku visiting family erina okubeera aweya nemanye essaaza olinya ogenda tuuka saameka kokisanga kulinze ebyo mbeere nga mubimanyi kuba manyi bangi bagenda fuluma naye mujjasanga ebizibu bingi nnyo naddala bwebatambula nga gyogenda tolina gomanyiyo making sure nti hoteri olitakukolera ddame booking ya hoteri nga hoteri temanyi booking esobola okufiiriza obukadde 2 obukadde 3 bwataddemu visa yo at least making sure that you pay hotel. If they call the hotel, they can answer that we expect that person. Mumpulira bulungi nnyo. Ekibuuzo kye bakuddamu kyo don't elaborate. Ogenda wa ngenda Canada kibuga ki kibuga bwe kiti ogenda kukola yoki ngenda ku semina abasemina bako expecting nti yes wine namba yawe nti njirina nga bagikubako nga baddamu tumu expecting agenda sula wanti ku hotel gundi nga bagikubira yes tumu expecting bakubuuza ogenda kumala na kumeka zoogerizo ogenda okumalayo ngenda kumala na ku 3 strictly 3 obogenda mu myaka 2 ekyo kiri mutima gwo tebasobola kikojjamu but bino ebibuuzo bisookerwako olina okubanga obiyina mu mutwe ate ng'oli brief don't elaborate nga eyajja okunywa simanyi ozze kukwano tandika okwogera kasasiro wo no bakubuuza ekibuuzo gwani tinze gundi olaga ngenda wano mnaku mekanti bweziti olina sente mekanti bweziti period ogenda tambula taxi ya ninze da oba motoka hoteli ya ninze da as simple as that toddamu ebyo ate simanyi buli gyokomo okwogera ebigambo bingi omuzungu ebibuuzo by'okubuuza bingi nkiddamu gyokomo omuzungu omubuulira ebigambo ebingi byatakusabye buli kigambo kyoyogera ajjamu omusango ate abayagala ansa naddala ba migration bwakubuuza ekibuuzo ddamu answer straight don't elaborate okitegedde so njagadde obaga obuga kuba mmanyi bannayuganda bangi mwagala okufuluma eggwanga eryo ne tojja kuwona miliyoni za 2 wa miliyoni 15 oziteekemu nenge ebibuuzo 3 bigenda kukulemesa okuyingira eggwanga gy'olaga kubanga tewategeera bibuuzo bino nanziramu yaabyo bw'obanga ensi gy'ogendamu toyinamu akumanyi oba muganda omukwano gwo making sure nga hotel oli mu contact nayo ekikulu kyakusamba kajjaawo kuyingira naye ekikulu kya ssente so lwaki ngenzeeyo eyo kino kivudde kwena information gye mbawadde ey'abazadde abalina abaana bamwe myezi ng'ebiri mabega abaali bagenze mu ggwanga erya North Korea oyinza okuza nti omwana we yayingira nga teyayingira nga y'omuko we baasiba mu ngeri ey'okulemererwa okuddamu ebibuuzo bukitegedde bulungi nnyo so gwe wenna atambula fuba okulaba nga obeera mwerufu ebigambo byoyogera 1 omuzungu
afanyo kunyingiza n'ensaasanya ya source of income sente zo zijjawa kintu ekitto omuzungu va ku baana baffe ofuna milioni 2 oyina ebintu byakadde ka $1 twakwataga nabyo ajja kubuuza what is your source of income lwaki omugamba natunze ettaka lyange bwakulemerako ennyo source of income nga kuba olwaga source of income either you are self-employed oba you are employed somewhere bajja bakubuuza ebibuuzo bingi nnyo ne bw'obanga olemeddwa at least okulwaki bagamba I sold my property bwe banga gyeri nibayinza okubuuza where are the transactions basobola okubuuza where are the transactions ezalaze nti watunze ennyumba yo watunze ettaka yo watunze emmotoka yo eki nakyo ku lunaku lwe musajja asobola ekikubuuza otuge watunze emmotoka yo kiriwo ekiraga nti wagitunze nga nakyo so ngera soka bategeeza mwena abatambula abafuluma eggwanga survival for fitness mu Uganda eriyo nti omuntu abeera n'essente nga tasobola kunnyonnyola walutya bwe yazifuna temugireeta mu diaspora. In diaspora, you supposed to explain your income and your expenditure. Kubanga omuli bamanyi mulimu gwokola sente meka zofuna ne bwozisaasanya. Mu Uganda osanga omuntu nga tayina mulimu nga asaasanya n'okusinga minister oba asaasanya n'okusinga chairman w'olusifi. Girefu gye tulimu. Kati tuddira n'olujja akatala ke Uganda ne Mbulaaya nti gyebiri nedda. Nchiddamu eno ne point kanji bagambe mu Uganda osobola okusanga omugagga nga tasobola kunnyonnyola yagaggawala atya ekitali mbazungu. Mu Uganda osobola okusanga omuntu ng'abeera mu bulamu bwa bulijjo ng'alina ssente naye nga tasobola kunnyonnyola ssente azifuna atya. Ekyo nakyo gye kiri naye mbazungu tekiriyo. Kati kiki mbagamba nti oba ogenda ku kisengo otambula ne ssente beera mwegendereza nnyo ng'osobola okwogerera ssente ezo z'olinazo. Ssente yesi zizo naye yo omuzungu ayagala kumanya ssente zino okola ki wazijjeewa. Ekisinga obbatiisa ekyo bakiyita money laundering, ekyokubewala nnyo ssente ezitambuza enjaga n'obutujju factor ziri ezi. Money laundering, drug ne terrorism ze cases zisatu zibakwatirako ssente ezo n'okubuuza ebibuuzo mubitegedde bulungi nnyo. Factor ziri 3. Money laundering, okutunda ebiragalalagala n'obutujju okufacilitate ze factors ezi ezikwatisa abantu ku kisawo n'essente zaabwe nga ssente ziyinza okuba nga ntuufu nnyo bulungi nnyo ne bagenda kubuuza ssente zino ozijja luddawa okola mulimu ki ofuna ssente mmeka. Kubanga mu bazungu okubeera ne $100 nga uli ku akawunti yo terwenyeenya luligwo luweruti tobeera wakusaagirako bukadde 3,700 tobeera wakusaagirako zo ssente nnyingi. Naye Uganda osoma omuntu alina milioni 10 ku account noga tasobola kunnyonnyola. So gye njagadde obategeezaamu mu abatambula basuubira okutambula obeere careful nnyo ebisaayo kati bikyuse naddala mu kuyingira okufuluma naawe afuluma. In fact naawe afuluma kankunnyonnyole. Bw'obanga obadde mu nsi kebere y'Abawarabu weewale nnyo okufuluma n'essire zonna z'okoledde ebbanga kuba nawe oyinza obutazifulumya. Nkiddamu naawe afuluma eggwanga lyo gy'oli gy'okoledde ebbanga weewale nnyo okufuluma n'omudidi gw'ensimbi gwonna gw'okoledde kubanga oyinza obutagufulumya. Bw'oba osuubira otambula mu mwaka ogujja tandika osindika ssente zo mpolampola ogenda okutuuka olunaku lw'okuddayo nga Kristo erako busente 2023 zisawundinga nebwo ofuluma n'emitwalo 3 4 5 azifu oyinza ozireka ku kisaawa awo oba okufunisa okuyingira mu kkomera nga tasobola zisasu zikola ki zinnyonnyolawo gy'okola ki gy'okola ki gy'ozijje. So byebyo saawa ziri 3 n'ekitundu tujja kusinkana ku lunaku olw'okusatu saawa zijja kuba 2 ez'akawungeezi naye nga nfundikira njala basaba please tufokasinge ku baganda baffe abawambibwa tufokasinge kuli bw'enguzi
Anita Amongi, Museveni, Mohozi, n'abalala ne parliament efuuse ekizibu. Bano bonna bampuuga baani. Mwabe exposing nze ensi yabategedde. Ekirala. Muve ku diversions nyingi nnyo. Muve ku diversions nyingi muzerekereze. Diversion eziriko bana simanyi ono yafunye omukazi mubaleka ayagale kubanga essanyu liba ssanyu bwana ajjako mu ssanyu kennyo yajja ofuna ebizibu oyo tumuleka asanyukire mu ssanyu lyajjaffe bangi nnyo so mbaleke mukitegedde bulungi nnyo so yo njagadde obagamba olwaleero ne musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka asobola okubanga ayita mwene enjegeriwo n'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannayuganda abalala buli omu sabire eggwanga Uganda mukitegedde bulungi nnyo so byebadde byankujjako ngalo kimugamba naye sirowooza nti nakye sibagambye malo tunana mu archive yange wano ndabe ene nabagina babateddeko wano ya muganda affe yeekolera bambi yeetaaga obuyambi bwammwe omwana we mulwadde nnyo wasikoseroza atali mu ggwanga lya Kenya talina buyambi alinga nga ffe abalala bali mu kuwaŋŋanguka osobola omukoonako ku WhatsApp nakubulira obuzibu bwe n'osobola okubanga omuyamba mu nsonga emu oba endala ya muganda ffe yeekolera enamba kwali osobola omusangako n'obanga osobola okukola ki ng'omuyamba ndowooza byebyo tusinkane ku Lwokusatu Mukama bakuume birungi biggwa byokya mweraba